waliwo olugambo olugenda mu maaso nti waliwo ekibiina ekipya ekya People Power Front ekizze era nga mu kuregisitaringa ekibiina ekya Besigye ekiwayi ky'e Katonga kyasanga obuzibu obw'amaanyi nga buva ku kibiina kino kye bagamba mbu kyaregisitaringa dda era nga weekiri nga People Power Front. Kati olwo ne kirabika nti ekibiina kino bwe kityo engeri gye kiri nti muna ekikozesa People Power ate nga eno munnange eŋŋombo ekozesebwa NUP. Tukimanyi bulungi nnyo nti NUP bwetyo yajja oluvannyuma lw'okulemesebwa abakulira NUP okubeera nga baregisitaringa People Power ng'ekibiina nga Malende bw'atunnyonnyodde. Kale munnange ekibiina kino ekya People Power Front olwo kyawandiisibwa gye kiri era nga batutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 23 kigenda kuba kironkinga wali e Kololo ati tugenda mu 2026. Jjukira nti munnaye kaweefube bw'amaanyi nnyo okubeera nti badibya okulebeera nti bafeebya ekibiina ekya NUP oba Bobi Wine n'abagoberezi akkiririza mu nkyukakyuka wansi wa People Power, Our Power okukosa ne NUP. Muganda wange abasajja tebana bakubeera nga bassa omukono era kaweefube oyo y'omu akozesebwa okulaba nti baawulayawula batemaatema mu bukulembeze obwa NUP nga NUP. Essaawa eno David Lewis Rubongoya azenga abuuka emisanvu ekibadde nga gijja giteekebwawo naye ku guno omulundi era abasajja bwe batyo bamuli bubi nnyo era nga bakakasa nti yali emabega wa People Power Front. Kakati olumunange ng'ekigendererwa kyakulaba nti wabeerawo obutabanguko wakati wa Bobi Wine ne Secretary General David Lewis Rubongoya. Olwo munnange nga basinziira ku kibiina kino kye batugambye nti bagenda kuba bakironkinga ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa November wali e Kololo ku Independence Ground. Munnange ebyo nga bw'obiwulira awo nga sinaba kubeera nga nkunnyonnyola akawunvu n'akagga kyetaaga obeere nga oli mulamu mulungi nnyo era mmwe abalina obuzibu bw'emitima, pressure, sukaali n'ebirwadde ebirala ebikwatagana n'ensigo, ekibumba, prostate n'ebirala anti munnange era byebyo biruma abantu abalina complications mu byenda mu lubuto. Omusawo gy'ali musawo waali era nga ono wano ku Uganda tulaginze mulanga nga bonus kubanga musajja mukugu nnyo akoze eddagala eryaffe erya wano ate nga yasomera ddala qualified doctor yakoze research naye munnanga ali eyo bwatyo bw'ati abasobodde be bamunoonya ababeera bafunye omukisa okwogerezaganyako n'abo babeera jjanjabye. Naye wano ku Uganda tulaginze nasalawo mubategeeze era mumunoonyeeko namba nze busobola okugibawa wano ku Jessica Sojja mu WhatsApp yange omwesembe 15 erala 73 nga nze kuwe namba ya dokita nga mwogerezeganya bwe mukkaanya ng'otandika obujjanjabi tekiri mu sitaani. Kakati munnange wano mu Uganda muganda wange ebibiina by'ebyobufuzi nga bikyalwanira awo okulaba nti bibeerawo mu mulembe guno omukaluba ennyo ogwa General Museveni. Muganda wange waliwo ekibiina ekipya People Power Front era nga kino bwe kityo bagamba gye kiri okukakasa nti gye kiri still era kyekyali kiremesezza ne Besigye okuwandiisa ekibiina kyabwe ab'e Katonga mujjukire bulungi nga bagamba kirimu ebigambo nga people mbu bifaanagana bwe bityo naye mujjukire nti National Unity Platform yo eremerako era etegeeza eggwanga lyonna bo tebalina kakwate era tebamanyi ku bya kibiina kino newankubadde nga waliwo eŋŋambo ezigezaako okubeera nti ziwagikibwa mu NUP nti Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya bone mukwano gwe era nga naye yali staff member
ow'ekibiina ekya NUP omukulu Spartan Mukaji nti bano bayinza okuba bali emabega wa People Power Front. Kakati kugambye bino bibaddewo ng'eŋŋambo ebyokuba nti bano bebakiri emabega weeks eziyise emabega naye nga kyekibiina njagala okubuulira kyekiri era kyawandiisibwa. Kakati olwo kyebavuddeko ku Youth Convention eyakwasaganyizibwa wali ku headquarters za NUP Makerere Kavule mu Kampala wano, Woman MP owa Kampala Shamimu Malende yakinoganya era n'akirambika bulungi nnyo nti ekibiina kino ekipya People Power Front PPF si kya NUP era tekirina kakwate ku NUP. N'ategeeza nti bo nga aba NUP tebalina kakwate ku kyo era tebalinaayo mulimu mu kyo. Kale mulekerawo okutabulwatabulwa okugendera ku ŋŋambo zaabo abageza kukulaba nga batematema mu NUP ng'ekibiina. Malende mu kukola kino teyasonga busonzi lugalo oba ngalo mu kibiina kino ekya PPF People Power Front, wabula ate era bw'atyo n'ateeka akakiiko k'ebyokulonda ku nninga nga awa endowooza ye. N'agamba nti bagezaako nnyo okulaba nga baregisteringa bawandiisa People Power Movement ng'ekibiina naye balemesebwa akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission era kye baasalawo kale ne basigaza eŋŋombo eya People Power awa People Power era Electoral Commission n'ebikakasa bulungi nnyo n'ebyaprovinga. Naye munnange ekyewuunyisa People Power Front ate era akakiiko k'ebyokulonda kakakasa eŋŋombo y'emu nti People Power Front nayo gyekozesa People Power our power byonna bya approvingibwa oba byakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda keekamu. President wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akyasirise era bw'atyo nga bwakubiriza abakulembeze b'ekibiina okubeera nga bafokasinga ku mulimu gwabwe. Propaganda bamuleke kubanga aliwo okubajja ku mulamwa. Naye ekibiina kino ekya PPF ekipya bwe kityo era nga mu bantu omukimanyi nti ebiboozi bibaayo kale bwe kityo abantu babeera boogera kino nakiri boogera kino nakiri naye kirungi nti tuzze nga twogera ebintu bino era mubimanyi bulungi nnyo. Mujjukire nti ekibiina kino ekya People Power kyawandiisibwa dda era nga Malende bw'agambye nti NUP n'eremesebwa era nga abamu ku bantu abakiri emabega yali Balamu Baluhagale. Kale ebyo munnange si bipya mu matu g'abantu, si bipya yadde n'akamu, naye okusinziira ku ŋŋambo ng'era bw'ozimanyi nti zibeera ŋŋambo owulira nti nno obunkenke bw'amaanyi ennyo munda mu bukulembeze bwa NUP era nga bamu bagamba nti Fred Nyanzi ayinza okuba ng'essaawa yonna agenda kusikira Lubongo yanga Secretary General. Byonna biri awo twolekedde 2026 okubeera nga tulonda. Kale bwe batyo abantu bonna bakyewuunya naye nga tekyetaaga kwewuunyisa nti People Power bw'eneebezze ne babeera nga bonna bakozesa ebintu bye bimu katusubire kala zisizeezemu tekigenda kubeera nga kikonfusinga abantu. Naye tulinze bulinzi bino byonna okukakasa baani abali mabega waakyo kubanga jjukira batugambye Novemba nga 23-24 wano Kololo Independence Ground lwe lunaku mulindwa nti lubagenda okubeera nga batongoza ekibiina kino ekya People Power Front era nsuubira nga ku kimu ku migo gye bagenda okubeera nga beekuba beba ne NRM okubaayo. Kitiibwa kitegeeza nti definitely abantu bajja kuba bamaze kukitegeera nti kibiina kya NRM ate bali bo munnange bajja kubaayo weewuunye bajja kubaayo bagambe nti kale kiri kyatulema ekya Bobi Wine naye kati kale kino tukolagana nakyo bajja kubaayo bwe biba bibaddeyo tulinze bulinzi tulabe bw'aba propaganda tujja tegeera nti propaganda naye munnange tojja kusobola kujajinga
kujaji nga atonda kubeera ng'okwata kuba amaaso g'omuganda gali mu ngalo tulinde ebinaabeera ekkololo awo bwe tugenda okusinziira okubeera nga tukakasa nti ya kyekino era nsuubira okuba nga abo ba MPs abaayawukana ku nupu bonna bajja kubaayo aba piraawo bajja kubaayo NRM bajja kubaayo era nga nsuubira nti ekigendererwa kyakubeera nti nno bakyankalanya ku baloti awo ebintu tugenda kuba tubiraba naye njagala okubuulira wano e Uganda abantu babeera bawagidde omuntu gwe ne bwe bukyenkya ne bakukwasa ekintu abantu kye basinga okwagala ennyo nga gwe bakikwasizza tebamwagala era bajja kyabulira tebajja kukiwagira katulinde tulabe anti bagamba zinadde okunywa